Nkwaniriza nnyo omulungi atulaba Delta TV program ebintu bizibu nga bulijjo. Kale ndi n'omukulu Ssaabataasa Kasiko Mutaasa. Mubadde muludde okutulaba nga tuli ffenna oba oli awo. Naye buli omutulaba nga tuli ffenna bwe tukimumanye nti waliwo ekikola ekiriwo. Ffenna nga bwe tukimanyi, mawulire nga bwe tugalaba, ebintu nga bwe tubiraba, tuli nnyo oba muli nnyo era ne mulabye nnyo amawulire gabadde Speaker wa Parliament omukyala Anita Among. Kale ekyawuniikiriza ennyo era abantu kye bataategedde oba oliawo ekirina kutegerekeka bulungi ennyo byebintu ebimu ebyafulumiziddwa ku mawulire nga kiraga nti nga bwe bagenze maka ge ne bafunzafunza ebintu ebimu nti munange basanze mwe bye muyita ebyawongo. Oli abiyise byokoola. Abalala byokoola, abalala bisimanye ebintu ebya sitaani mu maka g'omukyala ono. Era ebibuuzo ne bijja bingi. Abalala nti bannange basanzemu ebifaananyi by'abakulu. Abakulu gamba nga tebitegeera bulungi. Naye bwe kiba kituufu nti byasangiddwamu, abaffe twebuuza era twagala okutegeera. Kino kive era kiina abantu abamu bwe kirina okubeera ng'abalala tebateekeddwa kubikola. Y'ensonga n'ekirese olunaku olwaleero okwongera okubabulira n'okubategeeza ebintu ebifanaganako nga ebyo. Tuyinza okwawukanako katono ne bannaffe abagezezzaako okukyogerako kubanga okumanya kwammwe tuyinza okuba nga kutono ddala. Kale kati fe abalina okumanya okusingako awo tusonze anti ebintu bizibu bwe bizibuwala nga tujja tuyingirawo obyanguya. Nsanyusa okulaba. Kale Nasali obuuza ate noonyirira eriyo omuntu okubulako ate n'asiiwuuka naye gweobuze noonyirira n'ogejja oba nokuddeyo tamutulyako biki bajjajja bakola abangi bakola. Amiina. Tugamba bweza kakati Nasali ku nsonga eyo nagirabye ku media yange trendinga naye ng'ekyamazima bannayuganda baleme kwebuzaabuza nti bw'olaba ekibbo nti byawongo, bw'olaba endeku nti byawongo, bw'olaba kiki ani atabirina. N'abo bannamawulire ababiyita ebyawongo tebabimanyi nti ebyo bintu byaffe bya nnono wano. Tebava mu masomero. Ati profits babitunda buli wamu, omuntu abeera nabyo bya bulijjo. Mpozzi ekyenjawulo bwe taba AI nga gye bakozesezza okuteekamu ebifaananyi. Ate teri kifaananyi kya muntu bw'okireetera mu bibbo byo nga si kikyo nga kyamulala nokeeta mu bibbo byo nokeeta mu ndeku zo nokeeta mu ki. Ate awo enkola eyo kwegamba eba yeraliikiriza nannyini kifaananyi. Oluusi oyinza okireetayo lwa bulungi tinjagala omuntu wange ono ali akalulu oba oluusi okireetayo olw'obuki olw'obubi. Kale ekyo kiteeka abawagizi oluusi abawagira ebifaananyi ebyo ebyabadde awo kuki ku bunkenke. Naye nga omuntu yenna abantu bonna balina ebintu ebyo mu mayumba gaabwe. Nasali abantu bonna balina ebintu ebyo mu mayumba gaabwe ate abantu bonna bajja mu masabo gaffe. Naye bwe balabayo gwe balabye n'endeku ewuwe oba ekibbo buli omu n'akuba enduulu naye nga bonna bajja abantu bonna basamira. Omuntu awoza Yesu Muhammad ani nga tekirina bakola ki kumutuukako, naye bwe kimutuukako teri atajja gye tuli. Kankibaddiramu nange si mwenna muli eyo ebintu bye mwalabye eddala bwe biba nga gye biri bino ebintu mwebuzaabuza mubimanyi mubirina. Ate kankubulireko abasinga balina ne bye batategeera. Alina ebibbo ng'ebi alina nga balongo bibbo bya balongo alina ebintu bitono. Oba wano ekibanga ekifaananyi kino kye baasindise kyekituufu tulabyewo endeku endeku yaani eyo tulabyewo olwendo lulinga lwendo luno lwendo kali kakiwayo endeku newabaawo era ebintu ebyabo mu kabira yaabwe eyo bino yeringa decoration bino then nakino eky'oku mutwe ekyo kyambalo kya muntu asamira. Waliwo enkinga teriiwo, waliwo endeku yandawula. Kakati ekyani atasobola kubeera nakyo muntu endeku yandawula. Naye olaba omuntu nga ebiyita byawongo simanye ebyokoola. Bannayuganda
nga mutuswaza tegagagamba oba bagajjawa batuswaza international batuswaza international batuswazizza international ebyobuwangwa bino tebisaana kuteeka mu kamera nga mubisanze ew'omuntu si mmondo si bo tebirina nnyo kinene kiri awo bino bintu byaffe gwoze ewange osanze n'endeku yange n'ekibbo kyange nga muntambuza ensi yonna bintu bya bulijjo bino nga bagamba abantu biri ebyenguzi n'ebirala ebyo tetubimanyi nnyo ffe twogera mu sekita yaffe we twalabye nti mwanise ebintu bino mu kamera mwogera ebiyitiŋŋana tubategeeze nti bino byaffe ebintu bya bulijjo buli omu akola ki asobola okubeera nabyo bwe guba guno gwe musango gwe mumuvunaana mujja tuvunaana bangi awo nange baba basibulawo kuba bangi otulina endeku bangi otulina biro ebibbo bangi otulina biro ebyoku mutwe ali ne supiika naye muntu abantu baleme kwebuzaabuza abantu babeera nga bali ku ntebe ze ez'amaanyi teri mukulembeze yenna ali mu ntebe y'amaanyi nga tamanyi nsonga za nono ye taliyo taliyo kati bagambe nti akatutwaze buli nnyumba ya mukulembeze tulabe tunasangayo tojja kutya ebintu tubirina era tukkirize gye tuli baddugavu era we believe in this yes kireme kubatawanya nnyo kirumya abantu omutwe balabe omuntu n'ekibbo kye naki nti oyo mulogo wamma abaana abato abatulaba ku Delta TV olabanga n'omuntu n'ekibbo n'endeku si ddogo ebyo bintu byaffe byawano bujjajjaffe tuzze tukola ki tubeera nabyo olaba omwana bw'agenda okuyita omulogo kuba bayisa ono nti alina ebyokoola kugamba ekigambo ekyo kye bakozesa byokoola simenye byawongo omuntu akiwulira n'agamba kiki kino kyendaba like n'olaba nga alabe n'ekigambo byawongo entegeera yaffe yeki kwegamba kiwulikikana bubi kiwulikika bulala entegeera yaffe engeri gye tukitegeeramu naye nti byawongebwa eri bajjajjaffe bye biyita ebyawongo kakati n'oliwo bamusanga ng'atemyeko omuntu nti batemye omuntu ne bamuteeka mu byawongo egamba ne boonoona entandikwa y'ekigambo kiri kibatawaanya soko kibanyonnyola bw'otoola ekibbo n'okiwongera jjajjaawo kiba kifuuse kyawongo wakiwongerera jjajjaawo oba effumu kiba kifuuse kyawongo so si muntu kuba omuntu tawongererwa yes naye ga basanze ebyawongo oba balina engeri gye babicyankalanyaawo ne balegaba nti kintu kibi nnyo so mu ntegeera yaffe ey'ennimi n'ebintu ffe tuvaayo okubalungamya buli omu bamuwabye nti ekibbo si kyokoola nga bwe nalabye omukyalo omu ku midiya emu ng'ayogera tibamusanze n'ebyokoola n'ekyokubiri omukyalo oyo Anita Among ndowooza Lubaale teyamukwatamu bulungi omwaka guno mu ntandikwa kubanga si yasoose okugula emmotoka ez'ebbeeyi mu Uganda si yasoose okuzimba amayumba amalungi abantu bakoze ebintu bingi nnyo n'ekifo kye kyalimu tebamugabira musaala kubanga yanayimba nenakugamba tuyinza n'okubeera eno babeera bakava ku Amonge ng'ate tubala ebajjegayaza ate nze bajjegayaza nkola mu gavumenti nze sikola mu gavumenti ekyokubiri nze Mutaasa ndi musajja mukozi nnyo sikola mu gavumenti ate nze nsinga okukola ku bantu abayitirivu ennyo so sente zo kubeera nazo tekyewuunyisa muntu ne muzeeyi yakimanyi nti ndi musajja mukozi motoka zo ziri awo omuntu nga mukozi asobola okugula eyo emmotoka asobola okugula emmotoka eyo naye ndowooza waliwo ebyomunda ffe betutayinza kukola ki ebyo katubirekere abatusinga babinoonyerezeeko naye kakati bannayuganda bakyamuukira n'ekintu ne baba tebakirinaako kumanya ne babuukira nakino oluusi ebintu biba bitusukako kukola ki okutegeera nga tulina birekera bannannyini byo naye nga tusabira nze musabira supiika waffe kuba yatuteesereza amateeka amaki amalungi ekikulu bannayuganda bakomye okufuula abantu used whatever okitegeera nakiraba ku Wandera Kazibwe nenkiraba ku Maama Kadaaga ate ne supiika kimutuuseeko so omuntu yenna aba nekyatukoledde ne wabaawo ensobi tulajja engeri gye tumukwatamu
engeri etamutyobooza nnyo. Kwegamba omuntu oyo asobola okubonerezebwa naye nga bakumye ekitiibwa kye mu mbeera yakumuteeka mu mawulire buli omu n'ayogera by'ayagala. Eyo si ngeri eri corporate. Omuntu ng'oyo muwulira buwulizi nga muwulira temubirinaako ki bukakafu nevaayo final government report naye maama nendeku ne muzireta ku media nabiki ngeri kwegamba etali kwegamba naffe twewuunyiza nnyo tugamba nti kiki ekigenda mu maaso naye nga tetwagala bantu balowooze nti omukyalo oyo nti muntu ayawukana nnyo kuffe n'abantu abalala naye waddembe okubeera n'ebintu eby'ennono ye waddembe okubeera n'ebintu eby'ennono ye waddembe ate okukola na buli kimu kyeyandyetyaze. Yes. Ana bino bizibu naye nga embeera yo bwetyo wekola ki bweri onyonyodde n'ogamba nti okusanga ekifaananyi mu bintu ebibyo ng'ate si kikyo kisobola okubeerako obulungi bwakyo ate sayidi endala kibaako obubi anti ekyo kikyo ekyeraliikiriza kubanga singa oteeka ekifaananyi mu bibbo by'abajjajja kitegeeza owaabye naye kiki kyowaabye ku muntu oyo kirungi oba kibi omuntu oyo mukwatagana oba temukwatagana era emba temukwatagana ekifaananyi kye ne kisangibwawo mu bibbo bwabeerawo okulowooleza ebitali biki bituufu naye nasali nnyinza okugamba nti weesimbyewo njagala wangula akalulu neŋŋamba nti jjajja ono gwe njagala akole ki naye kati maama jje ne teyali yeesimbyewo awo akakunyizo wekajjira baŋŋambye nakyo kyabaddeyo yali amusabirawo n'obulwadde atwagamba yali mukosefukosefu posaawo munnanga ayinza okuba yali amutute mu bajjajja batobeera ne bajjajja baabwe nga bakola bamusabire awo n'obulwadde n'abaana ba AI ayinza okuba AI nga baana bataddemu buteesi bifaananyi bateesemu buteesi bifaananyi mu gundi ekituufu kyennyini tekinnamanyika naye nga tutwogera bweba AI ababikoze mwakoze bubi nnyo bino ekintu kyemututeekamu ono n'endowooza z'abantu ne mulowoleza sipiika nedda awo kiba si kirungi naye ng'ate ku sayidi eri endala bibbo na biki biri okay nange embirina ebibba ate nze nina bingi nnyo nange mbagambye guba musango onanga babeera bannina ebyo bya bulijjo mmwe temulanko bantu basenguka mukama kubangako chance nolaba omuntu ng'asenguka ekiva mu nnyumba oli ng'agamba tekimufaanana nga wabweru mulaba muntu mulala nnyo tekimufaananirako ddala naye ffenna kwegamba tulwanagana n'ensi naye buli omu alina ekitundu kye kyatayagala nsi etegeere kati oluusi kyetuyita privacy kati omuntu bwazza omusango bajjawo privacy yomu nju yo yonna ne bajja kiri mu mateeka simanyi bulungi nange kyansobedde naye kyonna kyekiri tusaba buli kimu kitambule bulungi ku sayidi zonna bwe ndowooza kale sayidi eyo owa sipiika bwe bityo bwe biri simanyi gwe kiki kyolowooza ebintu obiraba otya naye ffenna tume kwogera bye tutategeera naffe bye tukuwadde tubisanzeeyo ku internet si bigambo byaffe si ffe twabitandise naye oba oli awo kye tukugamba kiyinza okutaasa gwe omuntu ali eyo alaba obulabi era ayinza okwewuunya nti sipiika bino biki ebyo bintu nga obiraba bya bulijjo ate era teri alina bukakafu ku bibyo bitulendegera ku internet bayinza okuba nga babiteesewo na buki ate ne bibeerawo bya bulijjo kibi ebyo nno bannange obulamu buli muntu alina ajja butambuzaamu gwe wooli gwamanyi naawe kyewayitamu okuba nga okola ki ng'obeera awo nga weekuumira awo
ebyo buli muntu nga bw'agambye buli muntu abeerako naye kapaati kali katayagala nsi ekole ki buli muntu aba n'akatundu ke bayita twekizize ebiba mu kibbo ye ebyo nga tayagala bitegeera agenzeko ewa Mutaasa tayagala kumumanya ng'era bwe nnakugamba nti abantu bonna ab'amaanyi bamala yita mu mikono gyaffe lwakuba ate bamala ogiyitamu tebaagala nsi bategeera nti bayitako ewaffe era munnange omulaba akalulu kazzeemu okuddamu okukubira akasimu kitegeera naye nga abantu lwaki baleeta simanyi kiribaawo kitya kiribaawo ddi okukola ekintu nga bali open anti kakati omuzungu ye yamala okituplantinga mu bwongo tugezaako kyova olaba n'essaawa eno ndi ku TV wano sizze kwera nga kufuna balwadde oba sigenda nabbawa namba yange naye twongera okulaga abantu nti baleme kukyawa byabwe baleme kukyawa ki kye bali biri byajja na muzungu okutukyaya ffe kye tuli n'ebyaffe bannaye ne mubifuulira ddala ebyokoola ne mubifuula ddala ebintu ebitalina makulu so nga mwe mutudde amaanyi gaffe kakati omusirusiru munansonyiwa ye alowooza nti wanaasamira nnyo emizimu gy'abawalabu bw'agenda okonekitinga ne Katonda okusinga ate wanaayitira mu bajjajjaabe oba bw'anaabeera ennyo mu ky'Abayudaaya bw'agenda konekitinga nnyo ne Katonda nedda mukwano abaana abawala abadibidde mu machachi nga lubaala abaluma so nga wanaajja n'ateekawo wali ndeku n'asaba wali nnaku bbiri nti yafunye omusajja yafumbiddwa naye nga tasobola na kwogera nti bannange mu lujjudde nze byali biganye nengende ewa Senkulu Kasiko Mutaasa nangamba jjajja muteerewo endeku wali omuteerewo n'ekibbo akuleke ogenda ofumbirwe tasobola kyogera ne ku mbaga baleetako pasita oba sheeka kati batusamba eri tuba used ne mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe baba bakuyambye bakutuuza eri ku bbali jjajja tewejjaayo tusaasire ojja tuswaza ekyovula abamu bampita ku mikolo gyabwe mugambo wenna onaanyanjula ntiye nti Senkulu Kasiko Mutaasa nti ye awo kanzije omusawo w'ekinnaasi eriyo beemupya abampa kaadi jangu ku mukolo gwaffe onaanyanjula nti awo oba onzise nga otule wali ku bbali konze nedda sijja kujja sijja kujja lwaki onkweka nga mu ntandikwa tewankweka lwaki ku nkomerero omusanyu ate onkweka naye nga yesi gye tutambuliramu nti ekyo omuzungu kye yatuplantingamu okwekyawa we hate ourselves yes tukyawe ebyaffe twekyawe twagale ebibye ye ensengeka yonna omuntu n'atuyita nti Africans we are brainwashed twanaziba ku original yaffe kati tuli ku program tutambula nga tuli computerized oba we are as robots tuli ku muzungu robots ozimanyi bazi programming nga yebaagala kati twayingira mu programu y'omuzungu singa abantu beekyaye nasali abantu ne beekyawe ennyambala abantu ne beekyawe ensusu abantu bazigula baagala faana bazungu abantu ne beekyawe abantu nosanga ngayambadde akantu bwe kati akopa muzungu buli kimu abantu ne beekyawe endya omuntu mayonnaise simanyi biki sugar berry kati ne bali ebirwadde ebyo byosanga wali betuve egundi emengo kuba gw'oli muddugavu weetadde ku kyotali buli lwe tweteeka ku kyetutali ate tuba tuwagira basajja abo eddagala be balikola eryaffe bagamba mbu eryo lya sitaani bwetulwala bwetukozesa eryabwe tukozesa lyabwe tuba tubawagira buli kimu tubawagira ne bw'osala passport bo bafunako percentage buli kyokola wano omuzungu alina kyafunako okitegeera kakati nagana amakanisa agaliwo madiini muvaamu percentage ezegenda e Vatican era be bakuba bano abasiraamu ne bagenda emaaka okulambula wa Muhammad naye nga gwe entaana ya maamawo taatawo bakugambye nti oyo sitaani muntu kyakwekyaya bw'atyo n'akukyaya ebibyo completely n'akukyaya jjajjaawo n'akukyaya taatawo mpozi munnaffe gwe bw'onaafa abaana bo banaakuyita ki ekyo kibuuzo tukikulekera gwe ali eyo maama taata mwannyinaffe ne baganda baffe bino ebintu mulina okubitegeera
bwe tuleeta abantu nga bano eno oba oli awo oba ofunye omukisa kozi osobola okumunoonya gwe nga gwe n'otafuna mukisa kukola ki kale bwe tubafuna tusuubira nti kyonna kye tuba tunyumizaako bwe tukimaliriza gwe ofunamu ekyokuyiga mu mbeera emu oba ki endala kuba nasali olaba jjajjaawe yafa sitaani maama wo sitaani kuba yafa omufu namulamu kati naawe bw'onaafa omwana we agenda kuyita ki ajjako mpita ekyo nange tunaakoma ddi okuba ba sitaani bakikubuuzizza tunaakoma era mbuuza yo mu bazungu teri sitaani ebikolebwayo birungi byerere sitaani yagenda mu bazungu yavaawa olwedde be bajja n'ekigambo sitaani wano ffe tetwali tetukirina be bajja n'ekigambo yesu wano twali tetukirina be bajja n'ekigambo muhammadi twali tetukola ki okay ensi bwe yatuuka tetukyasobolayo kuddayo ku nzikiriza eyaffe ng'abaddugavu naye totijja nnyo toyitejjijja nnyo n'oyitawo beera mulokola alimu akategeera oleme kwerabira ddala ofuukira ddala nti gwoba oli second to jesus beera omusiraamu olimu empeke omwana aleme kulimwa musoto omutwale mu kyaki mumusabe agenda kufaako maama mwana mutwale mu ddwaliro muleete ow'eddokita w'emityamu givumula omusota nze nalabako eyo abalokole omwana omusota gwamuluma nomuteeka mu kyaki ne basaba paka bwe yafa emyaka nno gyetwolodde bagenda omuddusa omutwala mu ddwaliro omwana ngaakola ki ng'abafaako siriimu akuluma genda omire empeke muleme gamba mbu yesu yawonya endwadde zonna ogenda kufa muganda wange ng'oli awo mbu yesu agenda kuwonya tajja kuwonya bakugambye tajja kuwonya genda omire empeke kugamba kola ekyo kyetaagisa ne yesu ayogereza okwo ng'okoze ekikola ki katuwummulemu bwe tukomawo tugenda kuhandikira awo wenyini naye nga ajja kukubuuza ekyabadde buzibwa kitegedde omanyi ebibeerayo okigenda okutandikira katuwummulemu